President wa NUP ali mukunoonya kalulu yali abaddeko mu Nansana municipality okuwonja akalulu. Muwulira ajja naye simugaana kunoonyeza ayina flag naye Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mmanyi mitima. Ebigenda okubeerawo tebiikutiise. Tasobola yadde okugamba abantu nti komanda mubi. Omanyi lwaki gamba bwe ntyo? Twasisinkana one on one. No, I'm talking about turn up egenda okubeerawo. Nedda president wange wabeera sewo nange ngenda kukunga. Era namungi w'omuntu agenda okubeera president wagenda okuba ngenda muteekamu omukono. Era percentage esinga nze nnyinza n'okugiweza wali. Lwaki? Ndi musajja wa NUP, National Unity Platform. Nupu komanda. Ekibiina tujjukira tusaka y'amawulire. Yes sir. Batutegeeza nti omuntu asalawo okujja ne yeesimbawo bwannamunegena abeera afudde ebigambo byange bye bino abeera afudde ku nnono z'ekibiina. Sirina nnono ze nvuddeko wabula saagadde bannannansana kuddamu kubookesa miwundi gwakubiri. Bwabanga baayokya mu 2021 era bennyini be bannona ewange ne baŋŋamba komanda tutaase tuyambe. Baatukoze bubi ne bawa omusajja kaadi gwe tutategeera, omusajja gwe tutamanyi, gwe twalinga tulengerera ku TV. Eyo 221. Nedda katikati nga tebampadde kaadi. Bennyini bannona ewaka ne baŋŋamba komanda newankubadde tebakuwadde kaadi totuula jjo tutaase. Kamanda wava kunonoza ekibiina soka weetonde. Sizivangako uliza ebigambo amangu ddala nga mmaze okuwangula. Bwe naatwala obuwanguzi nga nze MP banaabongobya bajja bongobya. Nentwala obuwanguzi bwange ku kitebe kyaffe wali ekavule nga press conference weri banangobya obuwanguzi tewali asobola bongobya bagenda kunnyaniriza bwaniriza. Kati gamba ebigambo bino abantu b'e Nansana twagala balyazaamaanya bwe banga ddala bayina gwe baagala ate nga bakimanyi bulungi nnyo nti ndi muna NUP owaddala ate omutuufu. Ovanga ku muntu agamba nti nze sigenda kukubisa kipande kinene oba kipande n'ekimu nga tebamaze kumpa kaadi naye nze nabikola byonna nga sinafuna kaadi. Kitegeeza ki? Akalulu tugenda kakuba 15 16 17 omwanguzi w'e Nansana municipality ajja kuba ategeereddwa era nga nkugamba ebigambo bino singa lukya nga Kaweesa wanje taata bakuutudde akalulu nga bwe kyali mu 2021. Allahu akbar. Bakuutudde ekyo kisalizaamu ddala. Kisalizaamu ddala bwenti butakisobokera ddala. Abantu b'e Nansana banjagala. Lwaki gamba nti banjagala? Abantu b'e Nansana benkanya balina obulumi ku ntobo y'emitima gyabwe. Mu 2021 katono bankube katono nfe Mukama nansaasira n'empona ekyali kinzisa maanyi bantu kunjagala. Kati omulundi guno abantu b'e Nansana balina ennaku ku ntobo y'emitima gyabwe. Bagamba nedda Kaweesa wattu musajja wattu bambi komanda omulundi guno ffe tumanyi bagenda muwa kaadi ne batagimuwa leka tumubeererewo bagenda kunjiirawo omubiri. Era gamba ebigambo bino 16 17 tugenda kuba mu ssanyu micomo kulya kunywa kujakala abantu nga bajaguza nga komanda Engineer Stephen Kaweesa maze okuwangula MP wa Nansana ate nga ne president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bateekateeka mulayiza atule mu ntebe. Gamba ebigambo bino ekigenda kuba municipal e Nansana eŋŋombo eriwo nti Nansana yeetaaga komanda egenda kutuukirira. Era nze baŋŋambye komanda totawana kurikulutinga bagenda kukuuma akaluluko. Ffe tugenda okurikulutinga abaana abagenda okukuuma akaluluko. Era nze awo sigenda teekamu ssente. Bannanansana mwebale, Gombe mwebale, Busukuma mwebale, Nabweru mwebale, Nansana Division mwebale. Be bagenda okukuuma akalulu ka Commander Engineer Stephen Kaweesa. Nga stadium center yadde neki lwabwagazi bwe balina gyendi. Ate nga kugamba ebigambo bino ngenda bakolera nnyo kuba nkimanyi tekigenda kumbeerera kyangu okubeera nti atalina kaadi awangula alina kaadi. Naye nga bamanyi bulungi nti ndi muna NUP owaddala, ndi muna people power, ndi futu soja sebo, ndi mulwali futu soja mulambe. Lwaki lusigala mu futu soja? Nalaba lwaki lusigala mu futu soja noyongera okugumiza wanogera mu parliament ojja kulya ebitavu. Kati president omulala president futu soja. Yes. Tulina kubeera balwanyi okubeera nti tuweereza obutuufu. Omuntu yenanga mulwanyi ate aba akola nnyo. Sebonza akalulu kanoonyeza ku bigere. Ntuuka muntu ku muntu. Ndowooza ojjukira ebyali ku kitebe. Emmotoka yange abasajja baagitwala. Paka nakatengezezaako yali eya ready. Yali pick up. Fayita yange. Yali eya ready eyo. Yaliko abajasi bange. Bagitwala paka nakati baagaana ojjimpa. Seba akalulu kanoonyeza ku bigere.
wali bwe statuseeko nkutuukako ne nkusaba akalulu nti mukama wange ndowooza nti komanda tukumanye era ffenansa nayetaaga komanda bamaama ne mbanona mu nnimiro ne mbanona ewaka abakadde atalina ne muwa kati waliwo kye bayita ground suubira nti Uganda yonna waliwo anoonyeza akalulu nga nsi